Kubera mukusaba. Ya batandise okuba abantu nga bwekiwulira batandise okuba abantu omubaka bamukubye. Abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform NUP olunaku olwaleero bategese okusabira eggwanga lyattu Uganda mu bitundu by'Emityana. Bano okusaba kuno badde bakulembeddemu n'omukyala Joyce Baagala Ntwatwa ng'ono MP omukyala ow'ekitundu ky'Emityana. Mu kutegeka okusaba kuno badde bakutegekedde mu kisaawe ky'Emityana, naye nga bw'omanye poliisi ya kuno tekkiriza bantu bakuŋŋaana wamu singa babeera ku nsonga nti bali ku kibiina kya NUP, wabula bwe baba nga ate bo banna NRM ne bwe bakuŋŋaana mu bintu byabwe bya kampeyini kutambuza mu House Project tewali ababeerako na buzibu. Naye bano bali bakutegesa okusaba kwabwe nga basabira ggwanga Uganda, wabula poliisi tebalinze na kuŋŋaana, babadde bakakwatagana nga bo ababaka n'abantu baabwe abatonotono nga boolekera okugenda mu kisaawe Emityana bwe bategekedde okusaba kuno. Poliisi tebalinze ebagobaganyizza bwetyo ne bakubamu omukka ogubalagala. Naye nga ku mbeera eno kino kitegeeza ki? Kubanga n'okusaba obusabi bwe kuba nga tekukyakkirizibwa wano mu ggwanga, Uganda ddala ggwanga ki? Kubanga okusaba bakutegekedde mu kisaawe ng'era bagenda kukola okusaba kuno batambule buli omu addeyo gy'avudde. Naye bwe ba poliisi yo ng'ekirabyemu obuzibu era n'etabakkiriza ne bakubamu omukka ogubalagala, ne bakubamu amazzi agakkala agasiiwa okukamala obumazi, nze ndabira ddala nga kiba kikolwa kya butemu, kubanga Munnayuganda yenna abeererawo ku kusaba. Kyova olaba buli muntu alina eddiini eyiye ey'enjawulo. Omulokole asobola okuŋŋaana ne basaba mu ddiini yaabwe okusinziira kye baba basazeewo okusabira. Omukatoliki bakuŋŋaana ne basaba, Abasiraamu bakuŋŋaana ne basaba, buli omu mu nsinza gy'asinzaamu Katonda we. Naye bano bategese okusaba kuno nga bwakusabira ggwanga lyattu Uganda. Naye ssebo poliisi kyebakoze ebakubye amazzi agabalagala ne bakuba omukka. Omubaka Joyce Baagala Ntwatwa bamukubye pepper spray katono maaso kuziba. Twebuuze bano kye batakyakkirizzaako ddala kasitoba ng'olimu na NUP tebakyakkirizaako kukuŋŋaanako na banno, nti owa NUP okukuŋŋaana ne mukwataganamu wamu. Tusuubire nti kati ogwo gwe musango gusingayo muba mumenya etteeka, kubanga kubadde kusaba temubaddemu byabufuzi, ate naddala nti omukulembeze ow'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa ennyo gwe basinga okutya. Okusaba kuno abadde tagenda kukwetabako kubanga era emirimu emitongole egimukwatako ng'omuntu, wabula bano babaka bubaka abategese ekintu kyabwe. Naye era nabo babatya nnyo, babatiira ddala. Lwaki aba NUP wabeera we watakkirizibwa nkuŋŋaana? Lwaki NRM bo bwe bakuŋŋaana tebakwatibwako? DP bwe basalawo nti bakoze olukuŋŋaana lwabwe ng'ekibiina tebakwatibwako? N'osanga NUP kati yeeyigganyizibwa mu ggwanga Uganda. Ndowooza kati n'okubeera wa NUP mu Uganda gwafuuka musango, kubanga gwate be batakyalina ddembe lyabwe. Tulabidde ddala ng'abaana bazze bawambibwa mu drone okuva okulonda lwe kwabaawo 2021 paka n'olwaleero tuli mu 2023 ne drone zikyayoolera ddala abaana. Lwaki? Babalanga kubeera ba NUP kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati n'olwaleero era okusaba kwabwe kulemeseddwa lwati basajja battu ne bakazi battu ne beekwatakwata buli omu nadda gye yavudde. Kakati nno mpunzika ŋŋamba ndowooza kyekiseera buli munnayuganda okwebeereramu tutandike okwerwanako ng'abantu. Lwaki? Nti tetukyalina ddembe lyaffe, kubanga buli omu oyagala okwogerako ne banno oluusi mulina ensonga ze mwogeramu, naye nga bakutegeera nti oliwo NUP tebasobola kukkiriza. Kati bannayuganda bwe muterwaneko ndowooza mugenda kufugibwa batuuke babafugire ne mu mayumba. Bajja kutuuka ekiseera nga kufugira mu nnyumba yo bakugamba olwaleero tokkirizibwa okufuluma, enkya olina kulya kika kya mmere bweti, kubanga kati amagye ge g'amaanyi.
buli kimu tebatuganya kwekyusa. Kakati munnaye embeera eyo simanyi bwe tugenda kugiyitamu, naye bw'olabira ddala ng'omubaka eyalondebwa abantu be asazibwa kuŋŋaaneko n'abantu be basabireko wamu nga basabira eggwanga Uganda, takkirizibwa. Kati ate lugwa omuntu wa wansi bw'atalina naye bw'oli bambi, simanyi tonobaako ky'osobola okwekolera mu ggwanga lino ne kiyitamu. Kati awo Uganda weetuuse okubeera NUP oba mulabe wa Uganda. Era babadde baagala okukwata, babadde basajja naye kino kye bakoze wano, abantu b'emityana baasalawo ani gwe baagala okubakulembera. Museveni twamugoba wano emityana n'endaba kuba twamugoba emityana, kikimanyiddwa. So emityana abantu bamanyi baani be baagala okubakulembera, ne bw'okubatya gase yenkanawa mityana emanyi eyagala kulemberwa etya. Honorable, brief in English, what happened? Can you comment about that? Well, we came here because we organized a Women's Day function, and the police, helped by the RDC, sabotaged the function. So when we came here, the DPC himself is the one who sprayed me with his pepper. And I'm very surprised. You know, when they wanted to arrest me, they wanted a man to arrest me, and I told them a man cannot arrest me. But either way, President Museveni was sent away from Mityana, Nalako was sent away from Mityana, and all his ministers. So the people of Mityana know the person they want to lead them. They know the leadership they want. You've been planning to go to church to pray.